ffe tumumanyi omulaba oyo tayagala bwakabaka wonna mu Uganda n'obwakabaka buno mulabe abwagala lwampaka n'agamba batabule ekyo ekibeewaanya ekyo ekibafuula kike bali kiveewo buli omu atandike kudda ku munne amukube buli omu atandike kudda ku munne amuvume ekyo bakiteekamu n'ensimbi ekyo bakiweerera n'ebisuubizo ekyo bakisapootinga mu ngeri ezitali zimu okufuna bakagwa ensonyi muffe basobole okwaŋŋanga obukulembeze bw'obwakabaka kabe kasinge ne kabaka yennyini. Gwomulenzi ayagala okuwasa muwala wange omutwalo kifaananyi kya Kyagulanyi nga kinene bulungi ng'okiwanze bulungi ebirala ne bootaleeta Lwekitibwa Mayiga okyanyiiga nnyo ttaano ogenda kunyiiga ate ffe boonyiigira twapangulukuka mpozi nga mutukubyeko bbomu weerabidde olunaku lwakwata Sindalira Biyebi najja ng'ali bwere mu maaso g'empologoma weerabidde Mayiga weerabidde abantu abakunamira ku kwanjula weerabidde effujjo erikwa kwanjula n'ekifaananyi kya fada nenno kankuye Mayiga ogenda kufa pulesa ttaano increase oba decrease fewo oliko tugera kyakufiirwa nkulembedde abaamayuuka buli amayuuka kasinga okola okwanjula tonafaanyi byakyabwa ebisukka 10 tujja kuyakuba ebikonde tusazemu okwanjula buli agenda okuddamu okukola okwanjula okuva kati nduumidde efaanyi byakyagwanyi bibeereko nga bisukka bingi nnyo bisinga n'omukolo obungi beeramu obwa mu mbuga wayingira amazina g'enkima. Buli lunaku neebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka tagoba Mayiga n'enkomawo ne neebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka abantu babagoba ku mataka lwaki tataanuuka musajja wattu lwaki tavaayo munnange olunaku lwaleero nfunye ansa era nga wangaala aibaffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma nga bw'olaba obukakkamu bwa Kyagulanyi n'obukakkamu bwa Ssaabasajja Kabaka we buli twatuukanga akaseera nga twebuuza lwaki Kyagulanyi tagoba Mpuuga lwaki Kyagulanyi tagoba Babedi Bwanika kumbe pulezidenti yayina ki yayina ensonga buli kintu kibeera ne time entuufu. Ssaabasajja Kabaka avuddengayo ng'ayagala tuteekewo embeera nga bannayuganda so singa Abaganda kubanga buli we muyimiriranga Abaganda Bwakabaka bwe bajjawo Obwakabaka Museveni gwe musingo singa Kabaka abaako ne kyakola bw'ati Museveni ng'akola ki mu 2009 mwagenda ne mugamba mu Ssaabasajja Kabaka yeyajja n'ayimiriza nga Abaganda bavuddeyo beekalakaasa kyokugana Katikkiro gende e Bugerere kankubuulireyo kano nze naliwo olutalo nalulimu wakati Ssaabasajja Kabaka yakola statement ng'abeekalakaasi bazzeeyo waka beebase kwe kuvaayo n'agamba naye tukkakkane ye ate yo statement yali ya security ya Bwakabaka bwe kubanga Museveni we yali wangudde ffe lutalo yali aluzza wa Ssaabasajja Kabaka bino byaliwo okwo ebyafaayo birina tuyigiriza gye tukola ki gye tulaga Muteesa azaala Mutebi Ssaabasajja Kabaka waffe Ssekabaka Muteesa ebyaliwo ng'abadde direct nga we mwagala Kabaka abeere direct kati abikola ki Ssaabasajja Kabaka abimanyi kambabuulireko nga bw'owalaba nti pulezidenti we baakola NUP baamanya ebyasuula DP ne bamanya ebyasuula FDC kati bw'omanya ebisudde wali eri kati oyiga engeri gy'olwanamu endala nkubuulira kino Ssaabasajja Kabaka ali naffe azze ng'ayogera naffe twagala kumanya kyatta abantu baffe nga 19 nenga 2 yagamba wi twagala kumanya ayagala bwe tuba tulwane nga bannayuganda naye mwe challenge gye muyina nti ate mwagala mulwane nga Abaganda luno olutalo lwa Uganda
bwe mulwananga Abaganda era ffe tusinga ofiirwa nkubuulira tulina kulwananga bannayuganda ffenna kubanga luno lutalo lwa Uganda Museveni anyigiriza amawanga gonna agali mu ki oba ontegeera kati bano bamayiga Ssaabasajja Kabaka abamanyi era ujjukira bulungi nti bagenda okuwummuza Muliika nga 29 awedde muba mujjukira bulungi 29 yali amaze okuggwa okwekalakasa okwaliwo obwakabaka baali bakyasobola okubujjawo ng'omusingo oguliwo oli kuvaawo kubaako nagwe beekwasa nti gundi yabireese olutalo bwe batwe bazirwana namagezi gyawuli yabireese katumujjewo obwakabaka weebuli naye tebuyina buyinza Ssaabasajja Kabaka atugamba ffe Abaganda nti temusuubira obwakabaka obbalwanirira mulwane nga bannayuganda kubanga ekyennaku ekirala nti Ssaabasajja Kabaka waffe yeetooloddwa misege nti osanga waali baddewo naye Mayiga yagoba buli ate byonna Ssaabasajja abiraba naye Ssaabasajja nga boolaba mukakkamu batuuka n'akaseera buli we balaba nga alinga ayagala ovaayo wakiri ne bagaa nti wakiri katumulwaze buli lunaku neebuuza kiki ekifiirwa kikitufiirwa nina ekibuuzo kiki ennyo Kyagulanyi ekimuvunaanibwa naddala mmwe Baganda banne tekiriiko nti ono wa wansi tekiriiko nti ono wa wakati tekiriiko nti ono wa ku ntikko mu bantu abateketiize Kyagulanyi era abamuvuga sipiidi era abamulabisa abamusiiga ettoomi ku mulembe guno wendabidde ettafaali nendaba ekyapa mu ngalo oluwalo okutwala maapu ya Buganda ku mukolo okutwala ekifaananyi kya Ssaabasajja ku mukolo etc. naye just akafaananyi obufaananyi aka Kyagulanyi Ssentamu simanyi oba lwakuba tekagulwa Mmengo nti tewali ssente zikafunwako yensonga lwaki oli asobola okufaayo n'ayagala akakube bukaveewo mu nnono za Buganda zemmanyiiko entono mu bitakkirizibwa kutwalibwa ku buko mwe muli ekitanda mu nnono za Buganda tekitwalibwa ku buko ddi lwe mwali muvuddeyo ne mukuba ababitwala eddi lwe mwali muvuddeyo ne mukuba abatwala ekitanda ku buko imagine tebereza ekifaananyi obufaananyi naye nga emaapu ya Buganda kifaananyi satifikeeti ya Buganda kiba kifaananyi ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kisigala kifaananyi byonna biba mu fuleemu naye ekya Kyagulanyi kiki ekiba kikikubya watya singa kibadde kya Museveni wandikigaanyeeyo Nugu Futwa Lukuunya Inge Fubitizi kiki omwana w'omusajja yakola ki
omwana w'omusajja yakola ki? Tusonde nga bwe twasonda ettafaali tuliwe yeetayize mu ggwanga lye, mu buwangwa bwe, mu nnono ze. Byonna ebikolebwa Abaganda n'emikwano gya Buganda babikola mu kwagala, si mu kukaka, mu kwagala. Mukwano kyekitukozesa ebyo. Teri gwe bakaka kutwala kifaananyi kya Kyagulanyi mu kwanjula oba ku mukono gwonna, nga bwe batayinza kukaka kutwala Mirembe Maria ng'ekifaananyi mu kkanisa yonna. Naye omwana w'omusajja yakola ki? Yeyajjawo kyapa mu ngalo, yeyajjawo okusonda ettafaali. Olumu naawe okisussa. Oba omusajja yagazaaki omwana wa munne Smallville, gwana nnyamba okintangaazeemu. Omuntu ayinza okukuwalana n'akuggyako n'eddembe lye ery'okubeera ggwe. Olabyeko omuwala omulungi ku kyalo. Omuwala omulungi ku kyalo awalanwa n'awatali nsonga lwaki abeera awalanwa. Kubanga ono nabbijja ate nga talina mpisa, bw'aba n'omwami we ng'akimanyi naye tatuukiriza kyakubeera naye, yeeraliikirirawo ono nalulungi azze ku kyalo. Ti omwami bw'anaamulabako naye ku kafiga ke n'eyo feesi ye, automatically agenda mukwanirawo kubanga alina saaviisi z'alaakinga okuva mu ono. Omuntu akuteekako olukongoolo n'agaana ne baganda bokkuyita muganda waabwe, n'abateerawo n'ekiragiro ekikambwe, oyo nno gwe mulaba temuddangamu okumuyita baaba. Bamaama baabato bassenga abo baani bakitaabo, oyo nnyo gwe mulaba temuddangamu okumuyitanga mutabani, nga n'ekiki ekyakuzaalibwa nakyo mu butuufu ng'oteekeddwa okukiyitibwa olw'okuba akuwalana asobola okukikuggyako. Statement y'omukulu w'embuga gye yakoze olunaku olwaleero temugicriticizinga, by the way, ebadde ntuufu nnyo. Obutatwalanga kifaananyi ku mukolo, obutatwalanga kifaananyi kya munnabyabufuzi ku mukolo gwonna ogw'okwanjula nti tekikkirizibwa mu buwangwa. Naye nga sinnatuukawo, naawe ow'embuga njagala okukusaba lekeraawo okutwalanga obusungu mu pabuliiki. Lekerangaawo okutwala obusungu mu nnyumba ya Mukama. Obusungu tebukkirizibwa mu nnyumba ya Mukama. Nga sinnakuba analysis munda mu mikolo, kansooka nte nkuba analysis ku statement gye wakoze. Ssebo ow'embuga, temutwalanga ekifaananyi kya munnabyabufuzi mu kwanjula, eno ekyani ekikkirizibwa. Bwe bateekawo ekya Ssaabasajja Kabaka kyekya Raymond Namakula nga bwe mbadde ayihadi w'ekibumba kya Raymond Namakula, kyo bakkirizibwa okukireeta. Oba ekya Jose Chameleone atagenda atakoga Samson Sibalimba, kyo kikkirizibwa okuleetebwa. Ekifaananyi kyonna ewali ekya Ssaabasajja Kabaka ku mukolo tekikkirizibwa kuleetebwa. Statement yo sigenda kugiwakanya kubanga yalibadde ntuufu lwakuba wagireetedde mu bukyayi. Wayagadde okwekweka mu buwangwa, okuzannya eby'obufuzi oba okulwana entalo zo. So singa bannange Abaganda, si nkola yaffe ey'obuwangwa okuleeta ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kubanga kyatteeka. Buli kwanjula kirina okubeerako. Si nkola yaffe nga ffe Abaganda okuleeta ekifaananyi ky'omuntu omulala yenna ewali ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka sseggwanga. Bw'omukookerako omuntu omulala obanga amunaabudde nti tannakakata kubeera sseggwanga. Ne gwe bw'oga temuleeta ekya munnabyabufuzi yenna, munnabyabufuzi ku mukolo, kitegeeza nti kino bulijjo ky'otulangira ate ky'oli mu kukola. Weekwese mu buwangwa kubanga statement gy'oleese ntuufu, naye ate omale ogirwaniremu entalo zo. Oba ntegeerekese bulungi ow'embuga Bwana Katikkiro. So nze mbadde nsaba obeere mulambulukufu
nga Mpuuga asobola okulwanyisa Bobi Wine nga Mpuuga munnabyabufuzi, nga Bedi Bwanika asobola okulwanyisa Bobi Wine nga Bedi Bwanika munnabyabufuzi. Kakati ate obuzibu bwe tulinawo nti gwe oyambala ddiba lya Mmengo okulwanyisa Bobi Wine, omusiiga ekifaananyi ekibi mu bantu olw'okuba oyagala okukuulayo emirandira gyewaabwe gye bamuzaala, omunafuye ng'oyita mu buwangwa. Nennono nedda, lwana ntalo zo ng'omusajja ezo z'ofunamu nga ggwe. Leka kusombera bya buwangwa byaffe Miteeru. Era njagala okugamba abantu mwenna abali abatandise okukozesa statement nti kakati tugenda kubitwaza fujjo. Ono ayagala bonoonesa nnono yammwe nti bwe yakola statement eyo mwe ne mwambala mangu akagatto ne muga kakati tugenda bitwalisa fujjo ebifaananyi bya Bobi Wine ono mayiga katumulageko. Nedda temubitwala. Era nnyimirira wano okulangirira ekifaananyi ky'omuntu yenna oba gw'oyagala yenna ewali ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka oba ku mikolo gy'obuwangwa oba okwanjula oba okukyala, mu mbeera yonna mbeegayiridde temubitwala. Statement ya Mayiga yabadde ntuufu lwakuba mu butuufu bwayo tagireese mu butuufu, ayagala kugikozesa bukozesa okulwanyisa omuntu ssekinnoomu. Ate olw'okuba akimanyi nti mwagala oyo omuntu ssekinnoomu mugenda kubitwalisa fujjo, temwerabira nabagamba. Bano enkola yaabwe yakwonoona buwangwa na nnono, ate nga bakozesa ffeffe nnyini okwonoona obuwangwa bwaffe n'ennono. Era temumukkiriza okubawuddiisa, era temukozesa obusungu. Ekifaananyi ne bwe kiba kyani ewala ekifaananyi kya Ssaabasajja temukitwala. Ekyo nkibeegayidde kuba ono kyabanoonyaamu nti Ssaabasajja baagala aweebuulwe akakkanyizibwe afune ne comparisons, naye nga si be bakikoze, naye nga bakikoledde mu magezi mu kutaanuula mmwe mufaanane nga abakikoze. Mbwe era nammwe bazzukulu ba bano bajje babogereko nga babbeeni Kiwanuka ba generation yammwe. Bino byennyini bye bali mu kukola Kyagulanyi bibasiigira ekifaananyi ku bintu ebyakolwa nguli Beeni Kiwanuka. Ye enkola yaabwe tebakyusaamu kubanga gufiira kwatazadde mwana, amabeere ge baayonka, engozi eyaboola, ekyo kyennyini kye yali ekola era kye yabatendeka. Tolowooza nti bakitaabo baba bajjajjaabwe be baasemba okwagala okusanyawo Buganda. N'obukoko obwayaluka mu magi ge baabiika ye missoni y'emu gye bubeerako. Kamunye bw'ejja n'esitula akakoko n'akaana kaayo keeyaludde n'ekakuza, kababe katendese kusitula buki? Bukoko. Temugwa mu trap zino ez'okwesaanyizaawo Bwakabaka bammwe. Kakati bano nabalabye ye tageti yaabwe, kubanga ow'embuga omulamba statement yalize ng'agamba ekifaananyi ky'omuntu yenna temukireetanga ku mikolo ewali ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka oba emikolo gy'ebyobuwangwa nga kuyita okwanjula eky'omuntu yenna enijeno. Kubanga twalinawo ne bagangasta nga ba Ivan Ssemwanga nga gamaanyi bagalina agatwala ebifaananyi awantu wonna. Kakati bw'oba communicatinga nga Katikkiro tocommunicatingira bannabyabufuzi, nga communicatingira Abaganda n'abantu ba Uganda n'ebweru waayo kubanga teweerabira. Waliwo abamawanga abalala abanona ewaffe ate naffe ne tunona ewaabwe. Uganda yonna ejjuddemu abaka abatuwa naffe betuwa. Kakati bw'oba ocommunicatinga ku lwa munnabyabufuzi, sina ku lwa Muganda ne ku lwa munnabyabufuzi, ng'obuusa Omuganda n'obuuka Uganda eyawamu, oba olwana ntalo zo, oba oli mu kuzannyira byabufuzi byo. Emmengo ky'oba olaba nze njagala nnyo oba ndi mu kulwana nnyo, njerule bannabyabufuzi abali Mmengo mbaleetere ddala, kubanga bannabyabufuzi abali Emmengo gwe weebuze lwaki beekwese. Tebalwanira Uganda, balwanira nsawo zaabwe. Njagala bajje balwanire ensawo zaabwe nga bali ku display era nga tebatiika nti avumye ow'ekitiibwa gundi. Kwe kulwana kwange, kubanga ate ne Buganda yennyini egenda kusaanawo ng'ate bakozesezza obaffe batutrikinze ogisaanyaawo. Mbasaba
waliwo akatega akali mu kutegebwa mutwazise ebifaananyi bya His Excellency Bobi Wine kuba gwe yabadde getting ye ng'omuntu mutwazise ebifaananyi bya His Excellency Bobi Wine mu mikolo nga bingi Mayiga agenda kuba awangudde situwabagamba bannange situwabagamba kakati beetadde ku minzaani ne Ssaabasajja Kabaka naye mwana gw'ojooza Obuganda oba ani ali kusonyiwa temugwa mu trick ya Mayiga gw'alinayo okwanjula wiikendi eno nga waliwo ekifaananyi kya Ssaabasajja ekya Kyagulanyi tokitwalayo alina omukolo gw'obuwangwa wiikendi eno ng'omukolo gwo gulina okubaako ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ekya Kyagulanyi tokitwalayo Mayiga si musiru bino bitwe ayogeza busungu omusajja yasoma buli kyakola aba akibaze lwakuba ali mu generation ey'abantu abategeevu Mayiga yakuteza omuvumi mu kumuvuma eri abantu babitwaze fujjo enaasiga ekifaananyi kye twabagamba bano bajja kusaanyawo Buganda nze Mayiga ososiriwaza kirizibwa osiriwaza naye gwe muba nsiriwaza oba tosobola kubaamu nze ntegeera tesobola kumusiriwaza ekirala emikolo gyo gyennyini gyetaaga kutereeza even nga tonnatuuka ku kifaananyi kuba ekifaananyi bye bimu ku bisembayo nitukkiriza okubanjula okuva wano nga batuuka emikolo gy'okwanjula gyetaaga kutereeza kubanga gyawa badde okuva ku nnono entertainments ezibeera mu mikolo egy'okubuko nagyo gyennyini olemwa soko omunoonyi waatudde n'omwanjulira abantu omuntu gwe muzza okuzaala mu nju ne mumuzaalira mu lujja ebyo ennyini byakona dda kakati gwe ate oli mu kuzimba kalina ate ogitandikidde waggulu egenda tengerera eti bwe kiba ng'ekigendererwa kyo kyakutereeza obulombolombo obuwangwa n'ennono ebiri mu kuwayira olina kutandikira na ku mulyango kubanga wonna ssebo mukulu waafa dda ye bino oyinza kubitegeera otya gwe yanyiizenyiize dda